The first time God gave me this vision Katonda bwe yasooka okumpa okwolesebwa kuno of the one night with the king, okw'ekiro ekimu wamu ne kabaka, I think it was 2015. gwali mwaka ndowooza gwa 2015. Usually, wherever he goes, we go together, especially when it's out of the country. Ebiseera ebisinga bw'aba atambudde ebweru w'eggwanga tutera okugenda awamu. So we had traveled to Israel a previous year. So omwaka ogwali guyise twali tugenze Isirayiri wamu. Then the coming and told me you are staying behind. Omwaka ogwaddako n'aŋŋamba nno ogenda sigala. It was tough for me. He Kyankaluubiriza. said you are going to run the church. N'agamba gwagenda okuyimirira ogenda kuyimirira olw'obuweereza I asked him wekka. for how long. Ne mugamba ogenda kumalayo He said for bbanga 2 ki? weeks. N'aŋŋamba weeks 2. It's a story of another day. Olwo olugero ndi Especially to lubalimiza. pastors' wives, you need to hear Naddala this. abakyala basumba bino mwetaaga So I obbiwulira. stayed behind So ne nsigala. and we're busy preparing for that time we used to do our conferences in October. Ezo ennaku nga enkuŋŋaana zaffe zibeerawo mu October. So I was busy preparing for the women conference. So nali ntegeka lukuŋŋaana lw'abakyala. As I was praying, Kati bwe nali nsaba, and then the Lord said, find time to separate the women Mukama n'aŋŋamba fissaayo nnaakadde ak'okwawulako abakyala in prayer. mu ssaala. And He told me should be women overnight prayer. N'aŋŋamba mugenda kweyawulako mu kusaba kw'ekiro You are okw'abakyala. clapping hands, you don't know what I went through. Tokubye engalo tomanyi na kye nayitamu. I asked God, Ne mbuuza I Katonda, have never had it anywhere. nga bino sibiwulirangako Leave wantu alone wonna. women conferences, almost everywhere there's a women enkuŋŋaana conference. z'abakyala aba bonna bazikola. But all night prayer for Night- only women. Overnight nga y'abakyala bokka. I said, Lord, how do I do Ne it? ŋŋamba Mukama bino mbikoze It was ntya? hard. Byali bizibu I didn't know what to do. nga simanyi na So I kyakkola. called him. Ne mumukubira I essimu said, ne mugamba, the Spirit of the Lord is telling me to have a women all night prayer. omwoyo wa Mukama ŋŋamba nti tubeere n'ekiro ekyokusaba eky'abakyala. Can you guide me? How do I go about it? Nuŋŋamya naabikola ntya? Who is going to come? Baani abanajja? He told me one word that encouraged me up to today. Yaŋŋamba ekigambo kimu ekyanzizaamu amaanyi n'okutuusa So let me leero. tell you, as long as it's God, N'aŋŋamba nti kasita abanga Katonda, if it is 1 or 2 people, ne bw'anaabeera omu oba babiri, pray with those people. saba n'abo abanaabeera God bazze. wants those people. Mwe mwetaaga God wants those women. Katonda yeetaaga abakyala So abo. we prepared. Ne twetegeka, We prepared. ne twetegeka. After we have prepared, Bwe twamala okwetegeka, some women I was working with, of course, some closest leaders, abakyala amu naddala abakulembeze abandi ku like lusegere. Mommy, who is going to come? Ne banga naye mami, abaani abanajja? Let's allow men, Katukkirizeemu even if men n'abasajja. sit behind, Ne banaatuula eri emabega. because I had a word from the man of God. Kuba nalina ekigambo ekiva I eri told them omusajja it doesn't Katonda. matter. Ne bagamba We will temufaayo. not allow men. Tetugenda kukkirizaamu Whether basajja. we are 2 or 3, we Ne shall bwe pray. tunaabeera babiri oba basatu tujja kusaba. God is a faithful God. Bannaye Katonda mwesigwa. What we saw the first time, Kye twalaba omulundi ogwasooka. wow. Gwe. The second year, Omwaka the third year, the ogwokusatu, fourth, ogwokuna, the fifth, ogwokutaano. we are just seeing the hand of God. Nga tulaba mukono gwa Katonda. Hallelujah. So we thank God for Ladies' Night, So twebaza Katonda olw'ekiro ky'abakyala. that it is here, Nti era ne ku luno and each and weetuli. every is growing. Era buli mwaka twongera My okukula. prayer is you come on board, we work together. Essaala eri nti oveeyo tukolere wamu. It's not for Christianity Focus Center women Si only. bya Christianity Focus Center This is abakyala for bokka. every woman Kya buli mukyala all yenna over. mu nsi yonna. Amen. It's Amina. interdenominational. Tekyawulayawula mu bibinja. Amen. So you're welcome. Feel at home. So Feel loved. tuwaniriza wulira nga watuuse Feel ddeeka. welcomed. Wulira nga Genesis tukwaniriza. 30 verse 1. Lubereberye Essula ya 30 lunyiriri olusooka. Amen. Amiina. If you still have an envelope, just wave it. Ushers will come where you Akyali are. n'ebbaasa giwuube omukebezi agenda kutuuka ku If you have kati. not given, make sure you drop your offering in the basket. Atannawaayo kakasa nti ekiweebwayo kyo kiteeka mu kibbo. Hallelujah. Amiina. We are reading verse 1 and 2 and we jump to 31 Tusoma olunyiriri to olusooka 22. n'olwokubiri then tubuuke kupaka ku 22. And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Awo Laakeeri bwe yalaba nti tazaalira Yakobo baana, Rachel aimed her sister and said unto Jacob, give me children or else I die. Laakeeri bwe yalaba nga tazaalira Yakobo baana, Laakeeri n'akwatirwa obujja muganda we, n'agamba Yakobo nti, mpa abaana oba tompe nze nfa. And Jacob's anger was kindled against Rachel, N'obusungu bwa Yakobo ne bubuubuukira Laakeeri. and he said, N'ayogera nti, am I in God's stead
nze ndi mu kifo kya Katonda who has withheld from thee the fruit of thy womb. eyakumma ebibala by'olubuto. And we jump to verse 22. Awo genda ku lunyiriri olw'abiri. And God remembered Rachel, Katonda bw'atyo n'ajjukira Laakeeri. and God hearkened to her Katonda n'amuwulira and opened her womb. n'aggula olubuto And she lwe. conceived N'aba olubuto and bare a son. n'azaala omwana And ow'obulenzi said, n'ayogera nti God has taken away my reproach. Katonda anzigyeko ekivume kyange. 24. Olwabiri mu ennya. And she called his name Joseph N'amutuuma erinnya lye Yusufu. and said, N'ayogera the nti Lord shall add to me another son. Mukama anannyongerako omwana ow'obulenzi omulala. Hallelujah. May the Amen. Lord bless the reading of his word, Mukama awe omukisa okusoma kw'ekigambo kye because it is holy. kubanga kitukuvu. Hallelujah. Amiina. When I was praying, believing God for this ladies' night 2022, Bwe nali nsaba nga nsikiriza Katonda ku lw'ekiro kino ekyokusaba eky'abakyala 2022. the Spirit of the Lord took me in this scripture. Omwoyo wa Mukama n'antwala mu kigambo And I begin kino. to ask the Lord, what are you saying? Ne ntandika okubuuza Mukama ki And I'm ky'oyogera. going to give you the message on my heart. Ngenda bbawa obubaka obuli ku mutima gwange. Hallelujah. Amiina. Glory be to God. Ekitiibwa kidde eri We are seeing a Katonda. woman called Rachel. Tulaba omukyala ayitibwa A Laakeeri. little background about this woman. Ebyafaayo by'omukyala ono. Rachel was, if I could say, she was the first love of Jacob. Laakeeri yasooka okubeera omwagalwa wa Yakobo. When Jacob came, he loved Rachel. Yakobo bwe yajja yasooka kwagala Laakeeri. Unfortunately, the plan did not go accordingly. Naye ate pulaani teyatambula bulungi. Their culture, according to the family, they said you cannot marry the younger sister when the elder sister is still not yet married. Obuwangwa bwabwe nga bagamba omuto tafumbirwa nga mukulu we tannagenda. So in a nutshell, Kati mu Jacob bumbi. ended up marrying Leah first, the sister of Rachel. Yakobo yamaliriza awasizza Leeya mukulu wa Laakeeri. And he had to wait for more 7 years. Kati ate n'akola emyaka emirala 7. So literally he worked for 14 years to Ekitegeeza get a yakolera wife. emyaka 14 okufuna So he ended omukyala. up marrying 2 sisters. Kati yamaliriza awasizza abooluganda babiri. And as we read the Bible, we see very well that the sister Leah, her womb was very, very generous. Bw'osoma bayibuli bulungi olaba nga olubuto lwa Leeya ddwo bambi lwali lufulumya bingi. Leah was easy for her to conceive. Eri Leeya kyali kyangu nnyo okuba But to olubuto. Rachel, it was a battle. Naye ate Laakeeri yafunamu olutalo. She struggled to conceive for some time. Yatawaana okumala akabanga okuba So olubuto. one day, Olunaku lumu she woke up and she went to her husband. n'azuukuka n'agenda eri omwami And she we. said to her husband, N'agamba omwami, when I look at you, bwe you nkutunuulira are a very comfortable man. oli musajja omunywevu. Everything is going on with you. Buli kimu kikutambulira I bulungi. don't blame you, Nze sikunenya. but I understand. Naye nti But nkimanyi. understand me also. Nange ntegeera. You have children. Olina I abaana. do not have Nze children. sirina baana. I am the woman who can tell you the pain of not having a child Nze mukazi asobola okukubulira obulumi lw'obutaba na mwana because I know it. kubanga nkimanyi. Where you are, seeing almost everybody around you is getting pregnant. Ng'otunulira buli akwetoolodde bafuna mbuto. Talk about the same husband Yogera nti gamba nti mulina omwami y'omu. and your sister is getting pregnant almost every year. Nga sisita wo kumpi buli mwaka azaala. And for you, Naye ggwe the same husband, omwami y'omu it is difficult. kisibu. So it was very clear Kati kyali kirambulukufu that it wasn't Jacob's problem. nti ekizibu tekyali ku Yakobo. It was Leah's, it was Charlie- Rachel's problem. Kyali kizibu kya I don't know Laakeeri. how many Rachels in the house Nze simanyi ba Laakeeri bameka abali mu who has nnyumba come here tonight abazze wano say, I olwaleero am tired of where I am. ng'ogamba nkooye wendi. Lord, give me my own. Mukama mpa ebyange. I am tired of carrying Leah's children. Nkooye okulera abaana ba I Leeya. cannot remain in a comfort zone. Nze sigenda kusigala we mpulirira What is mirembe. for Leah is for Leah. Ebya Leeya bya Leeya. And what is for Leah and Jacob is for them. N'ebya Leeya ne Yakobo byabwe. It doesn't mean when I am married to Jacob Tekitegeeza nti bwe nafumbirwa Yakobo and he has children nga ye alina abaana and they are not mine, they are mine. nga si bange mbw ate bafuuka bange. I need my own. Neetaaga abange. I am going to provoke you a little bit. Ngenda kusoyaasoyaamu. I am going to annoy you a little bit. Ngenda kunyiizaamu. But I love you. Naye I am nkwagala. pushing you to Nkusindiikiriza hate what is okukyawa not yours, ebitali to be bibyo. comfortable, Obeere to be accommodated, and you don't have your own house. nga tolina nnyumba yiyo. Listen to me very well. Mpuliriza bulungi. What is not yours, Ebitali bibyo it will never be yours. tebiribeera bibyo.
It doesn't matter how nice it is. si nsonga oba birungi kwenkana ki. That car you are driving, if it's not yours, it's not yours. Emmotoka gy'ovugamu si yiyo bw'eba nga si You know, there are yiyo. companies who give you a car and say, drive, this is your car. Omanye And eriyo zi there's kampuni ezikuwa some emmotoka. companies, Vugamu. you are a manager, Oli manager. have this car, Kwata emmotoka. drive it. Vugamu. One day they fire you, you leave Olunaku it lwe in the car. balikugoba oliraba. Something which is not yours is not yours. Ekitali kikyo si kikyo. Don't be comfortable Tonyumirwa kifo with ekyo. something is not yours. Eky'ekintu ekitali Tonight you kikyo. need your own. Olwaliro weetaaga What ekikyo. is yours? Ekikyo It's nice. kiba You kirungi. decide Weesalirawo. what you want. Ki You ky'oyagala. decide Weesalirawo. what to do Ki ekyokukola. with what belongs to you. N'ebyo ebibyo. That house is not yours. Eyo ennyumba si yo. As much as they have put you the leader of all the tenants, Newankubadde gwakulira abapangisa bonna. still it's not yours. Era tennafuuka You are yiyo. taking care of somebody's home. Olabirira nnyumba ya You need muntu. your own. Weetaaga eyiyo. Where you say today, W'onoogamba I will leero. lock Nja or kusibawo I will open. oba nja kuggulawo. You know what is not yours? Omanye ebitali bibyo There are rules and regulations. bibeerako amateeka n'obukwakkulizo. Don't pass here, we put flowers. Wano toyitawo twasimbye ebimuli. Don't sit like this, you know, I have a husband, sit like this. Totuula bubi omanye omwami wange ayitaawo. Every time they have to tell you what Buli to do. kiseera bakubuulira ekyokkola. You can clean it very well. Osobola girongoosa You can obulungi. decorate it very Osobola well, gitimba. but it's not yours. Naye si yiyo. Rachel could carry Leah's children. Rachel ng'ajja mu baana ba Leeya She could carry them, ng'abasitula Feed abalira them. n'abaliisa. but they have a mother. Naye nga balina maama waabwe. You can be an auntie, but you're not the mother. Osobola okubeera anti naye toli maama waabwe. Ask me, Mbuuza nze. I know it. Hey. Where someone look at you with an eye that they are suspecting you. Omuntu bwe yakutunuuliranga eriiso ng'alinga akuteebereza. And when you are believing God for a child, Ng'okkiriza Katonda okuwa it's omwana. very challenging. Kisoomooza You nnyo. carry somebody's child, they're already looking at you. Bw'olera omwana w'omuntu asigala akutunuulidde. What is she doing? Oba omwana nga amukoze Is she ekyo. carrying her well? What Amusidde bulungi. if? What if? Singa kino kibaawo. May God give you your own. Nsabye Katonda akuwa owuwo. I pray for you tonight Nkusabira leero. that may you receive a miracle with your name on it. Ofune ekyamagero ekiriko erinnya lyo. That you own it. Okibereko And it is n'obwannannyini. yours. Nga kikyo. No one tell you what to do with what is yours. Nga teri agamba kukola bw'oti n'ekikyo. May God give it to you. Katonda akikuwe. That husband Oyo omwami who cannot allow you to call him at midnight atasobola kukukkirizamu okubira ku ssaawa is not mukaaga. yours. Oyo si wuwo. Is somebody's Oyo husband. mwami wa muntu mulala. You can only be friends during the day. Musobola kuba ba mikwano And during the emisana. day you have to look around. Emisana osooka kumaga. You cannot hold hands. Ate musobola kukwatagana mikono. You can only love each other. That you call love. Musobola kweyagala gwe gy'oyita laavu. Said in a hotel room somewhere. Nga muyina mu In a hoteri lodge we somewhere. mwekwese. Mu kaloogi we muli. Why you, Lwaki gwe? a beautiful woman like Gwe you, omukyala omulungi nga you gwe. deserve your own, Osaanira owuwo. whom you can call Gw'osobola okukubira. and ask, where are you? N'omubuuza taata You oliwa. don't fear to call. Nga totya kuba simu. 1 a.m. you can call. Saawa 7 ogw'ekiro ng'osobola But this okukubira. one,